أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Chawdagama takbiratu ihrami yo. Rukunun nchi mpaji min arkani sala mpaji zachi zisala biittifaqi ammati ahli alilmi ngaba hivyo bonna bakikoze ki bakyegaseko kitegeeza ayagala kulaga kyawo nti waliyo empaji mu mpaji z'essala maa ikhtilaafi naye nga hivyo bazikola ki bazaawukanako lufe n'abasiraamu ekyo todokiko kimanya ng'onaasoma kati lwaki empaji biki ebiraga nti okuwa takbiira ey'emizizo tugimanyi takbiira eyo ey'emiki ey'emizizo bagiyita batya mu Luwarabu takbiratu al-ihram okuba takbiira ey'emiki ey'emizizo baba bategeeza ki okuba takbiira y'emizizo baba bakutegeeza nti kasita omala ogikuba oba oziizibwako okukola ekintu kyonna ekitali kya musala nga bwe kiri mu ngenzi mu Makka bagamba nti omaze okugenda ku miqaati oyamba lya hiraami noyambala ekiyitibwa hiraami. Hiraami si kika kya lugoye wadde nga bagamba nti kino kisingako kino kirungi naye hiraami kasita omala okugenda mu kifo ekyo lyotekendaga nti zino engoye zenyambadde zinyingiza emiki emizizo. Abasinga obungi nti hiraami tebategeera kiba zituma hiraami nti omuntu azambadde engoye ezo ayina byateekeddwa okukola n'ebimugaanibwako okukola teyeetambuzanga ye ebbanga lyamala nga azikoze eki ng'azambadde ayina byatalina kukola ki era nga bwabikola baasi emikolo gyagenza okukola oba gya hijja oba gya umura giba gikoze eki naga nti engoye zaki ez'emizizo zoba otekeddera mu kifo kino byota takbiira yaki ey'emizizo wali takbiira ey'okulumba temutazuulira takbiira erumba wali takbiira ey'okujja mu kifo kuteeka mu kirala so kiri wali takbiira ey'okwaziina so kiri wali takbiira ey'emiki ey'emizizo wali takbiira y'okwewuunya Allahu akbar akoze atya ebakiyita batya eyo wali takbiira Allahu akbar otegeeza ki wali takbiira Allahu akbar eyakola ki kati wali takbiira ey'okuyingira ki ebagiyita yamiki yamizizo kubanga ekuziizaako okubako kyonna kyokola ekitali kyamuki era nga omala ogikuba eyo takbiira ey'emizizo n'okolayo ekintu ekitali kyamusala baga nti baasi essala ekoze ki eyo mpaji. Qawlu nabiyi sallallahu alayhi wasallam owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti miftaahu salaati at-tahuur ekisumuluzo ky'essala kwetukuza. Eyo gye twava awaluddeko kwa nange ebbanga eppanvu twasoma kiyitibwa okwetukuza wuzu n'amazzi agafuna ki wuzu biki ebitta ki wuzu twagisomera ddala emyaka 3 miramba nga n'abasinga obungi bannamanya nti gyetuli naye nga twali tusoma ki era akatabo nkalina bulungi nnyo twakamalako emyaka gyaffe mingi nnyo nakasomeramu nze siniya wanu nenzija nenkabasomesako wano okumala emyaka 3 akatohara okola ki okwetukuza. Kati ekisumuluzo ky'essala bakiyitaani tahuru kola ki ekyokubiri watahrimuha atakbir eyo hadithi gyegendereze hadithi weeri terinako obuzibu bonna bonna watahrimuha n'okufuula essala nti oziizibwamu okukola ebitali byamu atakbir ogamba otya Allahu akbar kyagambye nti miftaahu ssala ekisumuluzo kyaki at-tahur okola ki awo nyimirewo kati ngende bugenzi ennamba esinga obungi essala yaffe efa situnasaala ate tugiyingiramu ku mpaka kubanga tetwegendereza mu nfuna ya wuzu nawo wegifunidde nabiki ebikwatagana ne wuzu nosooka ova eri nga wagenze kweyonja ate ngaovuddeyo ekyafuwaza ate noyingire ki essala bwobanga okyagenda wali mu kayumba kawali kakalina kali nokagendamu nga tosobola kulinda kuba nti oteerera bulungi sosobola kugwamu
kubanga bali mukwazina oyagala osanga ejjama nasooka alwana okusanga jjama ate nga ayononye engoye ze nayimirirawo ku kifo gyawo nafuna feesi n'amagulu n'emikono nyindo matu nasooka dduka speedi najja muki nagamba nti allahu akbar eno takibira ekuziza kukola bintu bitali bya musala naye ate okuyingira eswala okutuufu kufuna ki so olina kwegendereza nnyo bwofuna wuzu nga tunakuba ki takibira kino maka kyatugambye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti miftahu salati ekisumuzo ky'essala at-tahur okukola ki kwetukuza wa tahrimuha at-takbir ate okuharamisa ebintu byonna ebitali bya musala at-takbir kasita ogamba otya allahu akbar olina wagamba nti assalamu alaikum omugamba otya assalamu alaikum omugamba otya ndi muki naye nga tulaza oba tusobola okusirika ekisookerwako omuntu wakusinkana nga oli mu ssala nakutolera salaamu ye kenyirinya abatamanyi salaamu bwakusanga osoma Qur'an nakuwa salaamu abatamanyi salaamu bwakusanga oli mukulya nga oteka emmere nakutolera salaamu abatamanyi ki naye nga bayagala nnyo salaamu kubanga batugamba nti otekedde okumanya ebifo di omuntu logamba nti bakusanga oli mmanji ofuna wuzu nakuwa salaamu abatamanyi ki naye nga salaamu agikola ki ajagala ebyo tutekedde okugeza ebintu ebyo osobola okubanga salaamu ojagala naye nga tumanyi bagitoola ddi ddi wetagitoola ddi wegitoola ddi wembaga mugamba nti giddemu nga mpulira oba nsobola okugitoola nenkola ki neŋŋenda bw'anaamaliriza byaliko nagikola ki nagiddamu kati awo nawe wantu wakolo naye tulijjawo ndoza ku mulembe gwitibwa ki mulembe gwa salaamu anti mwagituma salaamu alaikum mulembe gwa assalaamu alaikum kati tugamba nti watahliluha okugamba nti essala ogivuddemu kati okyali mu ssala at-taslimu kwe kugamba nti assalaamu alaikum assalaamu alaikum abatula salaamu nga mugitula mbufu bamuva mu ssala mutula mutya nga salaamu alaikum mutula mutya assalaamu alai la alaikum kati twagala mbujulizi buno bigaba byombaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam akulaze nti okuyingira essala ga nti njiyingiddemu olina kuba takbira kitegeeza nti atakbiratu al ihram okuba takbira y'emizizo mpaji mu mpaji zaki nagamba nti watahliluha ataslim okugamba nti essala ogivuddemu kugamba nti assalamu alaikum warahmatullah tuli fenna edawi nambaki number 1 then number 2 qawluhu sallallahu alayhi wasallama lilmusii salata waliwo omusajja gwemanyi mukyafaayo tugenda mwogerako nyuma paati empaji z'essala eyajja n'asaala ngombaka nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallama amukola ki amulaba bwe yamulaba nga asaala nayanguyiza mangu najja amubuuzeeko namugamba nti ddayo osaale fa innaka lam tusalli tonakola ki tonnasaala manyi kyafaayo ekyo tugenda kijuliza nnyo byonna ebigaba byamugamba bigenda kujja nnyo wana mu mpaji zaki z'essala naddayo omusajja nagikubakuba tatatata nga nalaba okula bwogimanyi bwekisaala oyanguwa ogenda osala gundi gwakulinza ebweru watambudde naye ebyessala tabiriiku nogikuba noga kati nze tugende nagikuba nakumalaga nti namuga nti ddayo ogende osaale fa innaka lam tusalli tonakola ki omusajja agenda okulaba nga gyasala awulira aweddeyo kiringa ngereze kunze ndoza kenyini nyini lona ngamba nti yimirira ngamba nkutamye nenyimirira nongamba seka yimirira nenyimirira negola bugwente nga yimirira okwate ku negamba nti nkubulire ne bwonkota susuka wao saizi yange tekola ki tesuka wompulira nyimirira nkoze ki mpeddeyo kanomusajja ngamba nti ya rasulullah emirundi esatu byenkoze nga mbisaala ebyenkola ki bimanyi pozi nga luwa ebirala byokola ki byonjigiriza namugamba ddayo okolebo namumenyera essala okuva gyetandikira paka gyekola ki naye muki yamugamba ekimu kweyamugaa nti idha qumta ila ssala bw'obanga oyimiridde ng'ogenda okusaala fakabbir eyo amuru wal amuru eri abasajja ekitagiro ate ekitagiro kitegeeza tteekwa
so kiri omuntu agamba nti situka waawo ogende abagambye nti weyagadde situka oba bagambye nti genda situka waawo ogende abategeeza ki abagambye nti weyagadde genda oba kati batugamba nti ekiraga nti okuba takbiira mpagi ti omubaka yamuga nti idha qumta ila ssala bwobanga oyimiridde muki amakulu ogenda okuyingira ki essala fakabbir kuba takbiira ogamba otya allahu akbaru eyo takbiira gyebayita takbiratu al ihram takbiira eyemiki eyemizizo wa fi lafdhin mu lafdhin yamugamba nti innahu la tatimmu salata li ahadin tewali sola ya muntu yonna ebeera ntuufu minannas mubaki mubantu nga mwina arabiki nga mwina ekiroga kingi fa innahu la tatimmu salata li ahadin tewali sola ya muntu yenna ebeera nki minannasi mubaki hatta yatawaddaa mpaka lwatawaza nafuna ki fayadau alwudua mawadia wuzu nagifuna nga bwalina ogikola ki basiraamu wantu awo obukulu bw'essola eyo wuzu gyofuna yandibasiyesala esola gyosaala ne bwewomboka mu sola nomalamu essaawa nnamba nga muwuzu omazemu eddakiika 2 nga togifunye bulungi eno oba oyimiridde ku mpewo oteekeddwa okwegendereza wuzu gyofuna nga tonaba kuba takbiira gyokola ki eyingira sola kubanga n'omubaka sallallahu alaihi wasallama buli wajja okumenyera essola akusookeramu ki muwuzu okulaga nti sola teva mu takbiira ekola ki ate ffe ennamba esinga obungi sola tugirowoozaako luddawa ku takbiira ekola ki esooka naye nti wuzu ye nagifuna nga bwateekeddwa gikola ki okugifuna mu butuufu bwaki bwayo okuviira ddala ku mazzi dabozedi ku mazzi agagenda ogikola ki agenda okufuna wuzu nategeera nti gano gafuna gategakola ki tegafanya ebyo gano gafuna wuzu gano tegakola ki tegafuna gano nsobola okuganywa newankubadde nganywa naye tegafuna wuzu yaki ya sola gano nsobola okuganaaba naye tegafuna ki nabimanya byonna byonna nabitegeera nasala essola naga nti thumma yaqul n'oluvannyuma nagamba nti allahu akbaru kigambo kyekyo allahu akbaru nsuubira okuba masikeni nti tulabika twavunulawo dde wantu ako kigambo ekyo allahu akbaru kitegeeza ki mu luganda kubanga nina abantu abamanyi olubanga seeka essola eno gitusaani wankuwadde olaba tugisaani naye situgimanyi lwaki situgimanyi kubanga n'ebigambo byetwogera situmanyi makulu gaki gaabyo mukimanyi nti omusajja omutuufu mubimu kubiganya okusaala tumanyi makulu gaabyo gaba byokola ki n'olumu kubikusaala essola n'osaala ngaodduka sipiidi ogiveemu tomanyi makulu gaabyo gaba byokola ki byosoma kati allahu akbar kitegeeza ki wangi allah yasinga kyekisinga okubeera ekirungi ate ekituufu allah yakola ki asinga ki ku buli kintu kyonna bwobanga obadde mu dduuka omwaziri n'agamba nti allahu akbar aba ategeeza nti akoli mu kaduuka tekalina makulu allah yakola ki bw'oyingira essala n'ogamba nti allahu akbar kitegeeza nti kaduuka kenvuddemu newankubadde ndi seba kasitoma bajja bangi naye allah yakola ki okitegedde bw'opaakinga emotokayo nojja noga nti allahu akbar kitegeeza nti neyo gyembadde erimu terina makulu allah yakola ki ekigambo kino kibaita takbiratu al ihrami takbira eyebiki ekakasa nti allah yasinga buli ki era tugikuba emirundi ena ku muntu afudde okakasa nti ffenna basigaddewo tetulina makulu nokuba ogusooka allahu akbar akiraga nti oyo sheekh omiraga nti akbar minnaka walikhallifuuka kyekigambo kya lulimi lumisi naye kigaa nti allah yasinga naawe gwe tugenda okuziika n'abakuzaala yabakola ki yabasinga era vunula bintu byakusagaga nti bw'okikuba ku mayiti oba mutegeeza nti oyo gobadde ozanyirako yakusinga n'abakuzaala yabasinga nabanene beeresi mu nsi yabisinga olaba ekigambo mufu ate nga tawulira noddamu allahu akbar ati nkuddamu naffe abamiridde wano nga tugenda okusaalira allah yatusinga era naffe ajja tutwala tujje tufe yasinga byonna 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 kullu man alaiha fan byonna biri mu nsi bijja kukola ki era yasinga yajja okusigalawo nga aliki wayabqa wajhu rabbika dhuljalal dhi
Quran ذي الجلال اختلف العلماء والقراء ذو الجلال كل من عليها فان twayagalanga nnyo ekigambo ekyo sinayiga olulimi luwalabu tulyenga allah yogera ku fan kullu man alaiha fan wayabqa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Kati takbiri eno gyokuba etegeeza nti allah yasinga ku buli ki, so si allah munene n'ebinene gyebiri naye nga tebirina makulu, wabula allah yakola ki? Wali nabayita abanene naaba bayita abanene allah yabakola ki? Kyekigambo allahu akbar okuba takbira eyo ng'oyingira essala. Kati tugenda ku nsonga abasinga obungi gye bayisaako kukama maaso ku lw'omulembe guno gwe tulimu. Tutana tumaliza nja bagamba ebigambo olusi ebitasobola okubajjukiza nga twabyogerako, nootinga nnyo omwezi gwe twayogeramu ebigambo n'omwaka oluusi ngenda obyogera oli aleme egamba nti agamba nze, naye nga twabikola ki? Twabyogera emyaka giyiseewo mingi. Mama waffe Aisha radiyallahu anha mukulaga nti essala eno nki mpaji, yagamba qalat, yagamba kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yalinga kana yakolanga ki? Yalinga omubaka nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir, yaggulangawo essala n'okuba ki? Kyokka twasomye hadithi yasookedde ddala yagamba nti ekisumuluzo ky'essala wuzu so kiri, ate ekiraga nti essala ogiyingiddemu tolina byonna kukola okujjako by'omu ssala takbiira, era okuggalawo essala salaamu. So twalabye kati agamba nti yaggulangawo essala amakulu bwe yamalirizanga wuzuyo gifuna mbutufu bwaki bwayo. Okategedde bulungi? Yajjanga n'ayimirira naggulawo essala n'ekigambo nti allahu akbaru, naye tewaliyo bigambo by'ojjoowulira bulijjo nga biyinza okwawukana nakiri nti allahu akbaru naye nga nabyo bitegeeza nti allah yasinga. Tebiriyo kale watakbiru huna, takbiira gye bagamba nti mpaji mu mpaji z'essala gye tutegeeza olwaleero wano, huwa takbir al-ma'hud alladhi naqlatuhu al-umma naqlan daruriyan khalfan an salafi an nabiyina sallallahu alayhi wasallam. Takbiira gye tugamba wano ye takbiira yajjiwa ku mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'emuggyibwako nga bwe yakolanga ki? Bwe yagireetanga kwaba batukola ki? Abatusookawo, kubanga oyinza okukola takbiira endala oba ekigambo ekirala ekiyinza okutegeeza nti allah yakola ki? Yasinga. Then annahu kana yaquluhu fi kulli salatin, era nga kimanyikiddwa nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yaquluhu, yakyogeranga fi kulli salatin, ku buli ki? Ku buli sala. N'agamba atya allahu akbaru, la yaqulu ghayra, talinayo kigambo kirala kyeyayingiranga nakyo ki? Sala, wala marratan wahida, wadde omulundi naki? N'ogumu. Awo tugenda kujja ewali kalumanywera, tugenda kujja ewali ki? Ewali kalumanywera bannabuddu omukulu yuno weewala wammanga. Kikkirizibwa okubanga nnyingira esswala nenjogera ekigambo ekitegeeza nti allah yasinga naye nga soogere nti allahu akbar? Nga nnyingira esswala era bwe nkikola esswala yange eba ntuufu. Nyinza okuba nga ekigambo kino allahu akbar kinnemye okwogera, olulimi lwagaana olwange lwafa, nakasiramuka ngenda kuyingira swala, nkola ntya? Kino kiganye. Oyambuuza nga kijja kiddwa kati bw'ovunde tokusobola kugamba nti allah yasinga, kyekiba kita allahu akbar. Nsikiriza okubanga ngira nti
Katonda Allah yasinga nenjifunya. Tekitegeeza kiri oba kitegeeza ekyo? Kale katugyewo ensonga zino bbiri nsobola nobagamba nti tukomaawo newankubadde mwagala nnyo ebintu ebitinkula obwongo naye sikiri kutinkula bwongo bwabantu nga bwewumbye nnyo. Kitaka kutinkula bwabantu bakoze eki? Batinkuuse. Fala yujzi'u lidukhuli fi salati ghayra qawlihi Allahu akbar. Tofuna mpeera, si kituufu kuyingira sala nga tokozesa kigambo kigamba nti Allahu akbar. Amakulu nti esala gyogenda okusala teba ki ntuufu, era si kituufu kuyingira sala okujjako nga okozesa ekigambo ekigamba nti Allahu akbar. Allah yakola ki? Yasinga. Wahadha katiseka godo wahadha eyenno embeera neyo entegeera nago amasala nekyo ekigambo. Wahadha madhhabu al-Imam Thawri rahimahullah wa Maliki wa Ahmada wa Shafi'i rahimahumullah bagamba nti essala y'omuntu yena singa agiyingiramu nekamutanda n'atayogera ekigambo nti Allahu akbar, nedda situbikola ki? Tetubibala. So kiri ngenda nsirikamu njagala to pay your extension tension. Njagala mbasike ku wano ngenda mu buli mwali wanasaala niyo osobola okulya ekigambo oba nakyo tukiyogera. Waliwo ebintu ebiri mu Busiraamu bingi byosobola okuwulira ng'olina emyaka 4 nga tokiwulyanga ki? Nga tokiwulyangaku gyebiri. Walina byebagenda okukuzikana emyaka 8 ng'ofudde tokiwulidde naye nga gyekiri mu Busiraamu. Katuteekedde okuba ng'oli muki? Kati illa annahu nga newankubadde ajaza bano Imamu Maliki, Imamu Ahmada wa Shafi'i bakkiriza qawluhu omuntu okugamba nti Allahul akbar. Njawulo kyeri awo banji nziremu nabage kansirikire mweteketeke bwoba oyingira sala ogamba otya? Ogamba otya? Bano bagamba nti esala yotebeera ntuufu era tekikkirizibwa kuyingira sala nga toyogedde ekigambo kiriwa? Bano bagamba nti tuteekeddwa okwogera ekigambo ekyo nti Allahu akbar, bakkiriza enjatulo egamba nti Allahul akbar. Odda mubuuza kijja kitya bitya naye nsirikale ngamba bano balabi nno tebanyi bwe mbasomesa nasomyewo dda. Allahu al akbar. Omuntu osomulya nga ayogedde ekigambo ekyo tova mu salaayo nga badde akusaaza ngagambye atya? Allahul akbar akbar oba Allahu akbar nakira oba Allahul akbar. Wakiwulirako? Bagamba akibaru tebasobola kuwulira lakibaru. Allahu wa huwa marwiyun an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sahabi al-jalil. Ekyo kigambo kitya? Allahul akbar. Bali bakkiriza nti gambanga nti Allahu akbar salayo gibala so kiri naye abala bagamba nti naye bw'aba tagambye nti akbaru n'agamba nti al akbaru muba munaafula bulungi. Ekigambo hamdu ne alhamdu birina amakulu ga njawulo. Mulowooza lwaki al akbaru kikkiriziddwa? Oli bagamba nti hamdu sikutenda naga nti alhamdulillah. Eyo alif ne lam lil istighraq etegeeza nti buli kyonna kyowulira nga kyakutenda kyani? Kya Allah.
gwe muganda n'ogamba otya amatenda amajjuvu ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Amajjuvu oba otegeeza ki amajjuvu? Buli kyonna ky'owulira ng'osaanidde okitende, kitende naani? Mu ebyo byeyeetendako era byasaanidde okuba nti atende, tomutendako ebibi ma yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, byagwanidde okuba nti akola ki? Kati waga nti Allahu al akbar, byonna byonna by'owulira ye akbar, abikola ki? Abisinga. Aga nti ekyo bakikola ki? Bakikkiriza. Okujjako kano kakusoma busomi sikakugezaako. Nga bw'obeerawo ku TV ewuwo ne bakulaga Smile Wrestling nga nti togezaako n'obigezaako mu makangu wadde mu lusuku lwo. So kikola bamala kuga nti warning, do not try this at home. Babategeeza ki? Birekere fe abikola ki? Kati nakano waguno mulego tulimu kati abantu beetagisa okubawanga ebintu nomala nomugaa nti newankubadde kino wajja kujja omuntu akulage nti nakino gyekiri, naye kino twakiraba dda kikola ki? Gyekiri, naye si kyeki? Si kyekituufu. Ekisinga okubeera ekituufu kyekiriwa? Bwe singa nkuwa bubi kituufu nenga n'okubuulya ekikyamu ekiriyo, wajja kujja ate omulala nga yalina enneehambi aleete kikyamu kyaba akola ki? Akuvuga yakozawa? Ng'akoze eri. So ntegedde okugamba nti kino nakyo kikola ki? Gyekiri. Oleme kuwawala maki? Matu ng'owulidde nti gyekiri, kubanga wakikola ki? Wakisomako dda, wakiwulyako dda. Illa baga nti wa khalafa Abu Hanifa rahimahullah, imaamu w'abafikihi bannafikihi, imaamu Abu Hanifa rahimahullah, imaamu bano betugamba nti basoma fikihi nga imaamu Shafi ne imaamu ani? Imaamu Malik, imaamu Ahmad, balina ebigambo bayogera ku imaamu Abu Hanifa nga banagamba nti jjajja wabaki? Jjajja w'abakkiriza. Ntyo kyogera ekigambo ekyo, jjajja w'abasiraamu, jjajja waani ayinza okubeera awakola mu irimu ya fikihi? Ono y'omu ku baki? Y'omu ku bakafulu mu irimu yaki? Imaamu Abu Hanifa. Naye mu kigambo ekigamba nti Allahu akbaru nekigamba nti Allahu akbaru, ye imaamu Abu Hanifa galagaye kano kawulire buki? Buwulizi tukakola ki? Tukagezaako. Agamba nti faqaala, yagamba tanaqidu salata bikulli ismin lillahi subhanahu wa ta'ala, buli linnya lya Allah lyonna liyingira eswala. Munfunye bulungi? Anji? Imaamu Abu Hanifa rahimahullah yagamba nti buli linnya lya Allah lyonna mwagamanya Allah ge yeeyita ag'amaanyi liyingira ki? Eswala. Ekyo bw'okiwulira nga totekawo big X anti muno guma gutegedde bulungi. Bw'okiwuliranga sigala ng'okimanyi nti wadde okyogedde lwaleero mu 256 nakiwulirako mu 224, naye abayivu bakola ki? Bagamba bwe bati ku nsonga eyo. Obwo buzibu tulina, owulira ekintu olwaleero n'ogenda okola emyaka gy'olina ng'oli 35, n'emyaka gyonna gye mmaze nga sikiwuliranko nga gyekiri, ateekeddwa kuba nga oli musiru tategeera. Naye nga aw'omugambira nti musiru tategeera, gwe nyini gwe atakola ki? So singa oba wakiwulyako n'omanya bw'onaayaana okwaga nti kino nkiwulidde okyogedere, maze emyaka 10 nga nkikoze eki, nga nkiwuliddeko, kigenda kukwanguyira okuwangala ng'oli ki? Otambula ki? Bulungi. Yagamba nti tanaqidu ssala, essala ebeera ntuufu era etuuka bikulli ismin lillahi subhanahu, bikulli ismi, kale tugambe lillahi subhanahu wa ta'ala ala wajhi ta'zim, buli linnya lya Allah lyonna erimugulumiza liyingira essala. Kati tutandika tulabe. Mwalimu agenda nti arrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayingidde ki? Ku madhhabu ga Imaamu Abu Hanifa bayingidde ki? Allahu jalla jalal. Ayingidde ki? Ate agenda nti buli linnya lyonna erigulumiza ani? Liyingira ki? Natako nekiga nti mithil, for example, ekyokola ki? Allahul azim. Mbampe mudde. Kati gwe obuzibu ogenda businkana nga tobadde wano kyo tukiwulirangako. Osanga omusajja nga ye bamuyita muzuula bupya, abuyita bupya. By the way, obusajja mu myaka 2046 tebuli mu kipya, just gwakiwako gwabeera omuki? Gwabeera omupya. Agenda nti Allahul azim. Akutte n'omuzindaalo n'agenda basaaza. Osooka otunule bwe tukujje ne ku kkono, weesooze, ogiveemu,
odde kubaga nti musiraamu eyo bidia yenkana bwetu wagitandika ddi wandifuzeko ne buno obutintini buno obutintini bwe buti nene musiraamu wikoze eki olutanso okukkirizaako obutintini wandifuzeko ne buno obuki obutintini buno allahu ki al-azim allahu al-kabir wamumpulya bulungi nabagambye takatandika NK nakano kaki do not try this at swala not home tokola ki togeza kuno kigeza ko musala jogenda kola ki anti ngenda kubulya lwaki okiwulidde naye nga gye kiri si buli kiri mu kitabo nti bwekisomako mu kitabo nga kiba kiki kituufu so okwera mu kitabo naye nga kiina ate ekitabo ekirala kiramba ekiwakanya kino kyokola ki naye nga kino ekitabo gwakiyina ekikkiriza nga nolina ekitabo ekikola ki mutegedde mu Islam njagala benda muganda tubeereke ko n'enjawulo katini tekigenda tunyumira kusinkana muntu wenda muganda nga akutta omuzina ali mu kuvuma abantu ali mu kuba miggo alwana kuki ku dini y'obuki njagala wootuuka emyaka gyonna gye maze baga nti njagala omuntu gwe tubeera naye nga lwatuuka asobola okumanya ki ekikola ki ekiddako bw'oli omuntu ng'ayogedde kino manya nti ali ddawa ali ku kino password ezo ziba nkulu nnyo mu ddiini y'obusiraamu manya nti bwe ndaba omuntu ng'ayogera kino manya nti ali wano nsigala nkyali ku kyenkola ki ku kyendiko oba Allahu al-Jalil Allahu al-Jalil togamba nti jalla jalalu ogamba nti Allahu au subhanallah Imam Abu Hanifa ganti sole betandise okuluma ebe yingidde subhana au alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim oyingidde tesala بكل اسم لله سبحانه وتعالى على وجه التعظيم بولينيا يا الله لنا غادي مغول ميزا لينغيره شي عند ابي حنيفه رحمه الله تكاكutanda no musoza oba no muvuma omanyi ebintu ebiraga nti toyina bujulizi kwe kuwulira ekigambo n'ovuma oba toyina bujulizi kasita owulira ekigambo kyonna kyonna ekigabo kizaayo naki na kigambo ekivumo tekizayo kigambo kifu ekimukitegeera basalamu naddala Uganda wano ekivumo tekizayo kigambo ki ekigambo ekifuba kizayo na kigambo ki kituufu so kiri amazzi amatukuvu gegajjawo susu naye susu tajjawo maki susu tetukuza amazzi wabula amazzi amatukuvu yatukuza ani kati gwesabagambe ekigambo nosooka osooza olusoza lwe luwanvu olunya n'akasozi okitegeeza nti gwenyi tolina buki tolina bujulizi bw'owulira ng'omuntu akola kino oba ayogera kino ng'akulaga nti ekyo tusalina kyeswala mugambe nti please ekyoyogedde nkola yakyogera Imamu ani Abu Hanifa naye bamwanukula bwe bati nakisabye nga tutandika nebagamba nti osaaga Allahu akbar siyingidde sola nyimizo gaseka ayingidde sola bw'owulira ekigambo manya nti ekigambo kyayogedde kiriko Imamu ekikola ki eyakyogera naye abayivu bano abatusookawo baalina enkola yaabwe gyesaba tujjukire bulungi nnyo mu bigambo byabwe byonna byonna baatukugiranga nagamba nti bwe mbanga kyenjogedde kyawukanye n'ebyomubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebya Allah subhanahu wa ta'ala nkusaba oleke ebyange otwale ebyani ekyali kitegeeza nti buli kyayogeranga yalwananga okulaba nti mwesimbu akole ekyamanyi naye nga ku nkomerero osobola okusinkana nga kyayogedde naye akoze ki obanga waliwo ekyamanyi ekikola ki ekisinga obanga ekyo ekituufu naye wali ekisinga okubeera ki mukitegeera mu Islam kati bamwanukula bwe bati nti waqiyasana ala al-khutba yagamba nti lwaki ngambye nti buli linnya lya Allah lyonna lyonna ery'amaanyi liyingira essala nti anti kiringa kutuba temusadde walira ejjuma musadde omubaka yabagamba kusoma jjuma kutuba ki omubaka sallallahu alaihi wasallama yabagamba kusoma kutuba ki mukisoma busomi nti omubaka yalinga olwokutaano ng'abuulira baki basahaba so kiri nga basomera ki kutuba naye kutuba ki kutuba ki wali abasomye ku yembuzi
bano basoma ku yente bano ki ku zaka amala empisa ku jihadi so kiri bo bankwata kimu nti yatugamba tusomenga ki kutuba kulokumeka naye tewali ajja wano nasoma gye yasomanga buli lwakutaano ekitegeeza ki nti batugamba bo bakitwala nti okuyingira essala tugiyingira naggulumiza Allah onotinga bulungi okuyingira essala tugiyingira nakukola ki kati bwe ngamba nti Allahu ljalilu basimugulumiza bwe bujuzi bakola ki nga bwekiri ku kutuba yatugamba nti musome kutuba buli lwakutaano naye buli muntu asoma gyakoze ki naye neyemaliza bagisaani kutuba so kiri era nogamba tubadde mu kutuba owe Makka abadde mu kutuba owe Yemeni abadde mu ki owe Uganda n'owe Amerika abadde mu ki naye bana basomiza ezimu naye basomye eki naga nti baasi nabano batugamba nti nga tuyingira essala tugulumizaani Allah kati bwe ngamba nti Allahu ljalilu basimugulumiza abamugulumiza kati omwana okula otya bamugamba nti wala shakka annahu qiyasun fi muqabili nnas ekyo bakiyita kiyasi bakuyita geragiranya tetugenda kugeragiranya nga wakyaliwo obujulizi obuli direct tufena kyokoze ogerageranyiza kituufu naye ogerageranyako tetulina nsonga kitugeragiranya nga wakyaliwo obujulizi obuli ki direct kangeze mu Uganda wano osobola okugaya emizingonyo nga amazzi gakubuze nowona eki tokkirizibwa gaya emizingonyo nga amazzi wegali awo nga newankubadde bwogaya emizingonyo amazzi gakola ki gajja nowona enkaki enkalamata naye kasita amazzi gakola ki gabeerawo tolina nsonga lwaki ogaya emizingonyo nga ate amazzi gakola ki kati tulina nsonga etwala mu kiyasi ng'ate obujulizi obuli direct nti yagambanga nti Allahu akbar bukola ki webuli tulifena basiraamu kwe kwanukulako omuntu oyo kuba mwanukula abayivu banne nga nti kyolese kyo kiyasi naye kiyasi ma annas waliwo nasu ekola ki waliwo obujulizi obuli ki direct obusimbalala tebwetakisegera mu kiyasi yonna bugamba nti yagambanga nga yingira essala nti Allahu akbaru tetufunyeyo obujulizi bonna bonna bubuwakanya soka tugende mwani mu kugeragiranya so ekyo kisigala nga fasidun si kituufu lwaki wasahihi madhhabu ljumhuru ekituufu kyekire kyabali kibalina nti hadithu nazigamba nti gamba nti Allahu akbaru tewaliyo sahaba nomubaka wegamba nti genda ogambe nti Allahu ljalil lwaki gwe otwala mu kiyasi okitegedde omwanukula nti kati gwogenze kugaya mizingonyo nga ate amazzi gakola ki omugambo oti omusiraamu oyo mukakwate abasiraamu kasita omuntu abo bange olina obujulizi obuli direct nagamba kati nga bwolaba nga bwekibeera bwe kimugende nti sagala gaya emizingonyo nga ate amazzi gakola ki dule ngayo emizingonyo nga mbuliddwa amazzi amaki amalungi amatukufu tegaliiwo enkalame tegenda kunzita awo ngayo emiki kati sobola genda mu kiyasi nga ate hadithi ezi direct zikola ki weziri nimamwanukula bwe batyo tewali yavuma munne yamwanukula buki bulungi naawe okitegedde lwaki bukyanga okulowulira Allahu akbaru oba Allahu al akbaru lwaki towulirayo Allahu al-azim Allahu subhanahu wa ta'ala lwaki tebiriyo kubanga obujulizi bwonna bulaga bino ebimeka ebibiri oba kireki ekimu saba Allah sasiri ya rabbi siba tutte nnyo mugamba bitegereka saba Allah bitegeeze ya rabbi tuli ludda wabo mbitegedde kale tuli ludda wanji obukulu bw'essala olabye mu recordings alisitedde tuli ku bukulu bwa swala ku paati ki tombulira namba kale ya episode kwa kyemanyiza okubuzaabuza yameka yo yaleero yakubiri 45 soki kale mulamwaki tosobola kugamba nti obitegedde nga tomanyi kye tusoma nga tomanyi namuna gwe tukola ki gwe tuliko takibira ki tuli ku mpagi z'esswala takibira ey'okumeka sokolinde baleke baddemu tuli ku ki assalamu alaikum va ku mpagi kali soka empagi yosigamyeko
tuli ku lw'essala empagi z'essala empagi ey'okumeka empagi ey'okubiri ddayo ku mpagi kale esooka twagimazeeko kuva musomo gwa luli n'ogwa luli badde bagiyita alqiyamu okukola ki okuyimirira kati tuli ku mpagi ey'okumeka mu mpagi zaki z'essala tuyingidde kanyomero kyekiraga nti okuba takbiira mpagi yaki ya ssala tulesa hadithi zona tuzikoze ki tuzimazeeyo ne tugenda ku nsonga ey'okubiri nsobola okuyingira essala n'ekigambo ekitali allahu akbaru awo no tukoze ki tuvuddewo fena oba nze nvuddewo nzeka abasiraamu tuvuddewo fena ekituufu kyekiriwa allahu ekikkirizibwa kyekiriwa ekituufu allahu akbaru ekikkirizibwa allahul akbaru tuli fenna ekitali ekituufu kyekiriwa allahu taala barakallahu fiki allahu ljalil allahu karim ngaoyingira ki kyali kigambo kyani ekyo imamu abu hanifa rahimahullah nemaliza agamba nti newankubadde okiwulidde ne bagamba nti bakiganye naye sigala ngaokimanyi nti akyali abu hanifa rahimahullah tewali nsonga emukola ki emuvumya wadde emukola ki emukakkanya wadde emusooza tuli fena atugende ku kyokubiri nsobola okugamba nti allah wange munene mu lulimi olukyolwo ruhanga ni kubwa ni michezo Swahili ruhanga tawa Swahili Mwenyezi Mungu hiyo ni chi mkubwa ulizosura Swahili ruhanga aliho mugamo tyao ruhanga abitya ekisimu kuba ekyobulabe kwe kugana eggwanga lyo nawe nyino bira weganye obulamu totye musiramu nibabeeranga ludda ffe twabeeranga mbantu abatali abo bafaanaffe nga ne bwampita ekifaananyi kiraga nti nkobe nga nkyuka waliwo omukko gwenjukeko twali mu bagitotubisi nansuna bwati nempulira nga obulumi bunzita naga ntubitahesi namwe muwulira obulumi nemugaa tubuwulira kubanga tuli nsone tubukola ki tubuwulira wadde tuli nsone tubukola ki tubuwulira katogana ggwanga lyo mukyona kikikola ki kyeriri beera mutebenkevu neki neggwanga kuba nawe tuwayagala kubeerera eggwanga allah yakola ki yasalawo mwine ekyamu ekyabulijjo ennaku zino allah yakola ki yasalawo la yasihu tekikkirizibwa bigairi larabiya kuleeta takbira eyingira ki bigairi larabiya ngaokireeta mulimi lutali luki lilqadir alaiha koyo akiinako obusobozi kati munotinge bulungi la yasihu tekikola ki eki kyekitumenya nno nga tusoma baga nti la yasihu tekikkirizibwa akubuza eki ekitakkirizibwa okuleeta takbiira eyingira essala bigairi larabiya mu lulimi nga si luki kwani lilqadiri alaiha koyo alina obusobozi obukola ki teeka emboozi eno mu opposite yaayo mwabeere omuko mubasiraamu salaamu alaikum twagatuulire ani asembye nani asoose nani ali mumakati tekikkirizibwa kuleeta takbiira mu lulimi olutali luwalabu koyo alina obusobozi obukola ki begin the sentence from gyesembera bangi obusobozi obwatula oluwalabu obusobozi obwatula oluki ngaobulina tokkirizibwa kuba takbiira mu lulimi lutali luki luwalabu ngaolina obusobozi obwatula olulimi oluki amakulu ngaolulimi lusobola okusuka lugamba nti allahu akbaru katwagala emboozi yekola ki yesembera mwabitugamba nga tuli mu luzungu kati katuwabi luwalabu namumanye nti kimwali give gyesembera nyiza okwagalayo omuntu ogwo yekka tuleme kutwala budde agive gyesembera tutandike ekigenda mu maaso obitabise
Ladies and gentlemen, basebo ne banyabo bote bokoze. Autukujja kujjawo twageze ku al-Fatiha tetunabagenda ku al-Fatiha tereka tukyali wano tugenda ku kimu nja kuna tugatte. Ladies and gentlemen, ovunotya mu Luganda basebo ne banyabo ekituufu oba ovunudde ebituufu naye ng'oyise mu kubo fu kubanga ladies si basebo banyabo ne baani ne basebo kati bwatu bakoze banyabo ne basebo ekiriwa omuntu atalina busobozi bwatula lulimi Luwalabu akkirizibwa okuba takbiira eyingira essala mu lulimi olutali Luwalabu. Ate atina gye kivuddeyo atakola ki atalina busobozi bwatula lulimi Luwalabu nga katugenda kunya busobozi ki obwomulemwa obwatula tulina okugenda awo busobozi ki bwetuzogamba nti bukoze ki era kiyinza kujja ddi asooka agambe nti Katonda munene ayingire ki essala kyo kyogamba ffe tugambe nti Allah yasinga dirwaiza ogamba nti Allah yasinga nagikola ki nagiyingira awo bakugambye la yasihu takbir tokizibwa kuba takbira bigairi al-arabiyya nga teri mu lulimi luki Luwalabu lilqadir alaiha koyo alina obusobozi obwatula olulimi oluki mujjukire nti Oluwalabu luno wadde mululabanga lwa bulijjo naye olulimi lulinako sometimes olubeera oluzibu ku lulimi lw'omuki lw'omuntu ekyo mugera amazima oba nedda lulimi lwa bulijjo lwaffe lwa Quran naye lulina time olutuuka lubeera oluki omuntu n'abeera ku kigambo n'asigala mu mwaka mulamba mu kiraasi lwa kigambo kimu mbawe ekigambo kimu anabasala gayiri atase mangazubi magadubi bonna we bali awo we tuliwana bali mangadubi wala lalin dalin zalin bonna bali awo kati goyinza ogamba nti kigaana kitya nga bwe kyakulema dalin nogamba dwalina nokisobola omukola ki okumulema nga yakayingira obuki obusiraamu n'abeerawo nga ekigambo kimukoze ki bamugamba nti Allahu akbar nazirika ku kigambani Allahu akbar kala agamba nti lianna nabiya sallallahu alayhi wasallam kubanga omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam innama kana yukabbir bil arabiyya yakubanga takbira mu lulimi oluki walam ya'dil an dhalika abadan tiyakivaako obulamu bwe bonna jikuba mu luki wa huwa alqa'il atenga yatugamba sallu kama ra'aytumuni usalli musale nga bwe mulabidde ddala bwe nkola ki saba Allah tukuleve ya rab musale nga bwe yakolanga ki nga ajja yesimu batu yasala saba Allah ya rab tazali wali yandijjeyo olowemula owemula kati mutezali wali singa zali yandikikoze ki ekigambo kinene nnyo kuwa ekitibwa nabi Muhammad sallallahu mamulowooza nti ebirabankanya abantu bino ebiri masimu ebiri olwaleero waliyo ebyalabankanyanga abantu edda n'okusinga amasimu tolina gwomanyi nga yalemerwa okusaala lwa ngamiya nyingi olwaleero gwe kyekigaana okusaala bodaboda egi emu milioni 3.456 so kiri duuka lyoliko kapito wali wa mitwalo 8 likulemesa okusaala ne kapito wa mitwalo 8 nagano ganti Allahu akbar kati tiyakirekanga ate nga yatugambye nti musalenga bulabye nkola ki nsaala naye ganti wa amma ghayra alqadir naye omuntu atalina busobozi bwatula lulimi luki Luwalabu ala takbir bil arabiyya okuba takbira mu lulimi luki falwajibu alayhi soko yige kino wambanga falwajibu alayhi ta'allumi kimukakatirako ddala kakata kiki ekiteekwa jakola ki asooka alwana kikole ki kubanga wahuwa yasiru si kyekimu ku bigambo ebizito
bitulina mu ddiini y'obusiraamu wadde nga waliyo ebigambo ebiki wahuwa yasir soka omuze ku bbali omugaye nti la hu akikole ki ekyetteekwa gyali akikole ki fa in khaafa singa tulaba nti wetunamaliro kimusomesa akiyige ate sola gyasiramukiddeko eyita nabagamba lukulwedde nga twejjukanya mulekirawo okugamba omuntu yakasiramuka mu muzikiti gwa imaamu awo gwe mulimu nomugamba katujje gwe wakasiramuka tujje katumuvusa tujje oba otegeeza ki anti banakutayirira katujje kanve musala wano nje tumalize ensonga zo ngate muzo mutuza shahada tulekanga muntu yakasiramuka mu office mukomala okusala akoleki watole ya shahada be mukoze ki emukakaseeko simutayirire siki akoleki asale agamba nti fa in khafa khuruja alwaqti singa tulaba nti omusajja asiramuse otumugambira nti kimusomesa akiyige obudde bw'essala bugenda kukola ki kuyita muleno level gye tugendera ebyo nyine bimulaba twogerako olwaleero biri mu ssala yensonga ennaku zino ekutta kati wansi ne waggulu mu kibiina byetaagisa ebintu ebimu kutuwa budde nova gikitandikira paka gikikola ki gikisembera nga togenze ng'obojja muki nomanya nti waliwo kiyinza okwera bwe kiti nababuuza gye ekibuuzo nga tuli wano ffe naga nti oli singa ajja nankubuuza nti omusiraamu ali embizi omugamba otya wangi omuganda astagfirullah ng'osigadde mukuba kati basiraamu tuleme kubeera wala omusiraamu ali embizi nedda takola ki ansa namba 1 takola ki kubanga Allah yakola ki ekigaana kati gwe byokujja otugamba obwetaavu oli obwagwawo nti busobola okubeera bwetaavu n'agirya esi yabadde akubuuza yakubuuza nti omusiraamu akeza okulya embizi hukumu egamba etya takikola ki kati asooka ddala akubuuza di omusiraamu lwayinza okulya embizi ekyo nakyo anza ki bifaanagana kati gwakubuuza omusiraamu kulya embizi noddamu ddi lwagirya oba okoze ensobi oba mukategeeza basiraamu wakubuuza nti omusiraamu ali embizi oba nedda oteekeddwa kuddamu nti nedda wakubuuza nti ddi omusiraamu lwali embizi awo loddamu ddi lwakola ki naye namba esinga obungi wakubuuza kino ekisooka noya nokula ekikoze ki kisembayo tuli ku fikihi tuli mu swala zinga sitira kwagala mbuzi nandiga mu swala inge mu fikihi so barakallahu fiki katugende walo nja kubajjayo inshallah mpola mpola nze control nzajiina fa in khafa singa abeera atidde khuruja alwaqti okufuna okubuki qabla an yataallamahu omusajja amaze okusiramuka twagala omuyigiza ekigambo nti allahu akbaru kyateekwa kiyige sibe kiri niwe tumaliyo kimwatuza esala ekola ki eyita ebisala byaki byayo awo tumukolera ki awo tumukiririza awoka wetumukiririza ayogere ekigambo ekitegeeza nti Allah yasinga mu lulimi lwakola ki mutegedde basiraamu ekintu kino tetwagala tubeere musola nga tugamba nti kano kapya essola terina kapya gwe mupya terina kaki terina kapya gwe muki eno maze kubuuza waggulu asobola okwogera ebigambo mu lulimi lutali luwalabu negamba nti nedda so kiri kubanga omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakubanga takbira mu lulimi oluki ate nga atugambye nti musale nga mulabye nkola ki nsaala netugamba nti kati kiki kyalina okukola atamanyi luwalabu asooka agikole ki okawiddako asooka agirwana ogikola ki okugiyiga si kyeyagalire gyali it is a must wajibun kyaki kyatteekwa naye singa aba ali mu kugiyiga tanaba kugiyiga ate ebisira bisala bikola ki awakola ki aw lam yahsin takbir bil arabiyya mutlakan netulaba nti bimulemedde ddala awo kitegeeza ki bwe tuwulira atanso okuleetamu kibaita toni ya takbira nga atanso giyiga naye ayingira nayo okusinga okwogera olulimi oluki oluganda toni yeriwa awo wakibalu wajjira kati simanyi gwakuba wakibalu oba nawe wakayingira obusiraamu atanso okwogera ebigambo ebifaanana waki wakibalu allahu akibalu tuga nti ekyo kinkyoba oyogera ekyo kiri better and best era ngamba nti ayikonkwa maliriza kugamba nti waba ayogedde ekyo eswala ebaki eba tiiki nnyo okusobola okugamba nti Allah yasinga
kubanga bamugambye nti bwetulabanga obudde bw'essola buggwako nga tajja kusobola kwatula lulimi luki otunamaliyo kimuyigirizanga essola egenda kuba eweddeko awo akola ki fa innahu yukabbir bilogatihi awo akuba essola takibira gyete mu lulimi ki wallahu a'lam mutegedde wasiramu ddi omuntu ayingira essola mu lulimi lutali ki luwalabu mukategeddako kati twanukulaba ne batera okulenga bu vidiyo mu lulimi olunigeria ndoza so kirikubeera nasaka vidiyo ibe mwita batya bannaye ani amanyi abanigeria bayita katonda igwe ate asinga bakita batya katonda kyo kiwedde kale mugezeeko obugeza ng'opangirira ebibiri bino igwe okitegedde kati okulaga nti yasinga tasoga buhanga ayinzaga nti igwe bigo kati igwe yakola ki takkirizibwa ateekeddwa okumala okuyiga ekiriwa ekigambo ekyo bwe tulaba nti obudde bwedda kuyita ne tumukkiriza kale okuba nti ayogera ekyo olw'obudde bwaki bwesswala naye nga talina kubeerawo nga gamba nze kasa kyagaana kanjogere mu luki mu lulimi lwaffe lwemanyi lwaffe aleete olunyankole aleete olutoolu aleete olusoga obeere mu ssala ng'owulira kugamba olinga ali muki ne bwawuuna obuwunyi mu takibira tumugamba nti kale saala allahu wakibaru tuga nti kale saala kubanga wakakola ki tonabiyiga naye bwamaliza okugisala tuga nti komawo okyatule bulungi kuba okole ki essola eddako twagala obeere ngaokyatula ki tuddemu nti allahu akbaru ate allah yakola ennimi zino akalubya olulimi lw'omuntu nga tanaba kutula shahada ate n'alugonza nga shahada agimaze osinkana omuddu mukuga nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammada rasulullah muyinza okwenyula so kiri naye kamala okyatula nti abuyingidde okuddamu kimusomesa wali akyatula nga kimazemu emyaka ekyo allah yamanyi bakikola ki bwe yakikola so asobola okwogera olulimi olutali luwalabu ng'ayingira essola naye tulina kwegendeza ddi era mu ngeri etya tuli fenna akategeresi oba nze akategedde tukategedde seka yingira nemi kategeresi enike di omuntu lwayinza okuba takibira eyingira essola mu lulimi olutali luki luwalabu ansa gwagiina tujja kutandikira awo insha allahu taala qiraatu alfatihati fi kulli raka'a tugenda kusooka tusome empaji zino mu kugaziya okutali kwamaanyi nnyo tujja kumaliza tuyinge mu kiyitibwa fawaid zitwala kuta nk ku buli nsonga ebekoze ki ebezze naye nga tumaze ozimalayo insha allahu taala katujja genda qiraatu alfatiha okusoma ki nga bwe tumaliriza wano ku takbiira ne ku alfatiha gyebiri singa emulema okukola ki okwatula akola atya kati awo tulengera mu kavidiyo ddala yabalema omuntu yalema okwatula alfatiha nofuna time eyingira mu sura bakwate vidiyo bogira boti nga alfatiha yakulema takbiira nga yakulema awo kitegeeza nti wabeerawo effujjo muki balina kyebagala okukola ki okuyisaawo naye nga baaba guno omuleme nga somebwa kuyisaawo biyitawo muzibu tujja kutandikira ku alfatiha insha allahu taala ebigikwatako n'obujulizi bwayo n'okusoma bisimillah kuyo nga tutandika n'omuntu atasobodde gikwata mu mutwe ayinza kukola atya insha allahu taala tasobodde gikola ki awo ate waliwo kalumanywera asiramuse obudde bwesala bunatera okuggwayo ate alina okukola ki ne bwe tumuwa olunaku lulambeera eyinza okubanga ekyamuleme kola ki okukwata akola ate oyo musalayi tujja kumulaba insha allahu taala in kana min alumuri baqiya allah banawe kyatuwadde obulamu n'obusobozi sinya kutandika mpaji ndala olwaleero tukize tukome ku eyo waliwo alina kyabuuza ku byaleero insha allahu taala emikono giri ebiri ashabu lmaimana nukusaidi yaki omuntu atayogera nga allah yamutonda nga alina obulemu erinnya ebbi etukozesa mbu kasiru
waliyadhu billah tusaba Allah tutaasa tubenga tugandi atalina obuki alina obulemu ayinza okuba nga tayogera naye nga ategeera n'okusinga bakola ki katugambe nti atakola ki atayogera oba aliko obuki obulemu la yukallifu llahu nafsan illa wusaha ye aya sura omuwa era bwebanga asobodde omuntu za shahada otegera nokuba nga ojja mulaga nti tuyingira sola tukola tutya ye abanjibwa ki kumanya nti ayigidde sola tuyingira bwati sola nategira bwati nakola atya kubanga azogira bwati otegedde mulaga nti tutuyingira sola tetukola bwe tuti tukola tutya oba okola nga kungufu tukola tutya bwe tuti kasi ategeera ekyo aba ategedde takibira obusobozi Allah bamukoze ki bamuwadde obwayina ono amusomesa aliwo abitegeera balina boogera ebigambo nanga kiri ekigambo kiti kitukola ki by the way seka boogerera ddala n'okuwandika bakola ki bawandiika byakyuka kati nekukola bagikola ki bagisoma awo tuyigawo ti okusoma kwa bonna okusoma kwaki buli muntu alina okwefa okulaba nti akola ki mu mbeera zonna zolimu olina okulaba nti osoma oba oyogera oba tolaba naye olina okukola ki okusoma kati aba musomesanga bwa sayini nga bwebeera ne ekigambo kikola ki bwe kiri nakitegeera nayingira ki esola naye tutumida mugamba nti kampulira kyatudde ate nga tayogera tuyinza mugamba nti kyatule ebeera tiki tajiz kuba kumulemesa ate namukaluubiriza mu ddiini ye saba Allah sasiri ya rabu wangi mukadde wange walaikum salamu warahmatullah Imam Abu Hanifa rahimahullah mwagala nnyo mu ntegeera ya fikihi eyi gy'alina nze nga nze omuntu newankubadde ngoberera nnyo Imam Shafi ne mwagala nnyo nga ki ekiyitibwa fikihi ekiteekamu obulamu anti kyekikulaga nti yali omusomesa waabwe yabanko ne byategedde mu ntegeera eyiye mu fikihi bw'omugoberera ng'omaze okusoma byombiriri ne bakuwulira nekisinga okuba ekituufu toba mutuufu naye singa tunafuna bano bajja ne basomesa kino ekituufu obeera mutuufu ege madhahibu tomanyi nti ani yasomesa mulina ku babiri Imamu Shafi ne Imamu Abu Hanifa yasomesa ani olaba omuyizi naye bwalina amadhahabu agage wategedde naye nguli muki yemusomesa naye naba ntiga gyategedde n'okuvuma research bangi nnyo nze neyo kati wali muganda wange nze namusomesanga ne kati dokita ninga nze namusomesanga kati bwajja n'ensonga atasobola okumpabula mu nsonga nga nti kati neekola ki eri bweti naye nga ze namusomeseza nga te ensonga nze nange gira bwe ngikola ki bwegira wali brother wange sawa kumwogera ku linnya kubanga ayinza okunkubira essimu nanga wakyogedde ku linnya lyange naye nga gyali nti nze musomesa kati walira ati dokita si ow'empiso dokita w'ebiki ow'ebitabo kati nze waliro mbaako nekyentegedde nemugamba kiri bwe kiti nanga naye waliwo nekiri ki kiri bwe kiti nga nti kino ekikyo kakisinzira kamanyi ku kyenkola ki ku kyendina kangende neki n'ekikyo ye irimu si walalala sikwabika kosa ekigambo ekyo irimu sikwabika biki sikwabika irimu kukozesa bongo Allah bakoze ki ku kintu ekituufu kyokola ki kyogina ate ng'olwana okukkiriza amazima we gali n'ogaana obulimba bukola ki webuli nga nti buno bulimba gano maki irimu kasito yawula amazima n'obuki n'obulimba naye twabike oyabika naki tulina kyoza kwabika nakyo mu irimu saba Allah sasiri ya rabu asembayo wali mu byaleero muyinza okumbuza current news ninga asibimanyi ebyo naye mu byaddi mu byaleero twogedde ku takibira eyingira ki essala kigambo kyokozesa oyinza okukozesa ekigambo ekirala oba nedda osobola okukozesa olulimi olwalabu olutali lwalabu oba ki
oba nedda. Bino omusiraamu bw'abitegeera n'abisomako nga tubisomeko olwaleero nkulayira okujjako Allah alina kyageredde ekirala naye obakuwa njawulo kwe atabikola ki atayimanyi. Nze nebagamba kuwano nti omuntu yenna bw'abako nekyayize aba wanjawulo n'oyo atakoze ki atayize kebeera embwa kebeere ki. Allah azza wa jalla yawula embwa esomye ku mbwa etaasoma okulaga nti okusoma kwaki embwa esomye byeyize bikirizibwa okuliibwa ate embwa etaasoma ne bwekweta tolya ate zonna mbwa. Kati oli embwa teekawo omuntu Allah tusasire Rabbu. Kale tugende mu kuzomeza zaffe tumalize inshallah taala. Mbeyanziza abasiraamu tumina bibuzo lwaleero kirwa musomo mulala inshallah. Abafu okuwanika emukono nga nkuba takbiira sunna wajibu mpaji bijja kola ki bijja kujja inshallah. Era njiwanika ntya ebiri ki nisaba kimu Allah kutuwa bulamu kuba ntusome swala yafe kikole ki gwe tofaayo omuntu kumunyumizaako ntusoma swala omanye nambe singa obungi teekala kusoma swala bihujja mbu yeegimanyi nnyo kuba esadde emyaka mingi kibateekawo mugenda kukola ki kusoma swala nze seeka naye eswala akulimbira ddala gwe baako kyosomye wano ogenda okimubuuza oba swala gimanyi swala mwalimu kyasomesa swala tegunaga eswala swala tentambuza eswala yandibadde kutambuza buli lunaku kubanga ogisala buli ki yandi kutambuza mayiro eziwere nyingi ogenda ogisome gwe tokoba kuyimira maaso ga Allah okola bifu myaka 10 ate ngoma mugamba nti Allah njimaze nsaba onkolere kino nga tosadde ekiri mulanga byakusaaga obukulu bwaki seka sembirayo ddala mutuufu mbadde maziza onanzaayo. Waalaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Twakusonyiye edda seeka gubuuza kibuuzo. Singa oli abatayogera kati oyagala atayogera yabakusaza gwayogera ofunyemu ekyokuyiga nti oli bubi nnyo okubanga oyogera naye nga tokola ki okay nsaba Allah kikulumire ddala atwakuwemu ekisimu okubeera ekirungi. Ekisembayo obedda nno njogera nga amanyi nti tebaliiyo ne gyebali gyebali nkola ntya ng'oli yatula bubi oyinza kukola ati oyinza kukola otya ddala bw'oba wanga waze n'oyingira mu ssala ye yakusaaze genda mumalirize omale mubyogere nga mmaze okusaala. Bw'obanga olina obusobozi obwogera nti Allahu akbar ng'oli wekaweka va mwona awalula ogende odde ku bbali okole ki osaale otebenkere omuki seeka va mukimukira wakaala. Njagala tumalirize olwaleero nga tumalidde n'oli bw'abanga osanze omuntu mu ssala ng'enkuba ajja kubamu takibira mutuufu naawe kwennyamiza n'oli awo tutebekedde muki nkwegayiridde efiiro ezajjama otebenkere muki omutima gwo tutera obikola olumu nenkuulya ku musindalo nga ndi awo bweru nenyimirako ebbali mungu wange
ne musaba mpa obuvumu n'omaliriza ne nyingira mba sikunyomye nimba nina kinalikidde kisinga ku ggwe kyokola ki Allahu akbar Allahu akbar kati butufu bwe mpulira nga bibye bitambula ku muzindaalo okudde ebbali wali kintebenkeza omutima okusinga okubeera naawe nga essola yange neefa nga sitebenkedde bw'ofunanga ebizibu bibiri ojjangawo ekizibu ekisinga okubeera ekiwawufu akhafu dhararaini olonangawo ekikola ki toviiranga waawo ebizibu ejjamu ogyagala n'essola ogikola ki byombiriro byagala ejjamu ogyagala empeera zaayo madala 27 so kiri n'essola ogyagala mu maaso gaani ate ngaolulya mutufu agisaza takoze eki kati kanfiirweko ejjama nga niwankubadde ejjama nkulu nnyo nsigaze ki okusinga okufiira essola nensigaza jjama ate nga jjama nayo otegedde tujja kutandikiraawo inshallah tujja kutandikiraawo ekigambo kitegeeza nti we shall begin from there tujja kutandikirawo insha allahu taala saba allah sasiri ya rabbi zaina kuzo mwezi 19 ogwokubiri 22 anawe niso mukona mangu ago 19 ogwokubiri 22 tulina ekigambo kitwayogera njagala tukijjeyo olwaleero insha allahu taala tukiddemu olwaleero ziri 2 ogwomwenda 24 kosi yale gamba etya kale assalamu alaikum ekitumanyi ku bayizi ebibagana okuwanika emikono bibeera kimu ku bisatu oba ekimu obutajjukira ansa ekyokubiri okutya okuswala singa abeera abosabosa ki kati simanyi kumbe mwinawo ki ku byombiri either ansa gye mutajjukira oba oli ate okola ki okuswala twagamba bwona bulinga obudduse nnyo buweddeyo bw'osiimanga okubeera mu bantu banno ng'olinga ekitabo ekibikkule oli bwakuyuzanga tonyiiganga bw'osalangawo okubeera ng'ekitabo ekibikkule oli naakuyuza tokolanga ki tonyiiganga mwalimu ebyokuyiga byali bingi nnyo okijjukira seeka mukadde wange aje okijjukira ninga ndakusomeza ozijjukira bulungi bw'osalangawo okuwangaala mu bantu banno ng'olinga ekitabo ekibikkuddwa oli bwakuyuzangamu peegi tokolanga ki tonyiiganga weewale nesekwewala okubeera mu banno ng'olinga ekitabo ekibikkule ng'asanze yakola ki yasoma waliyo amanyi okusoma nga tamanyi kuvvuunula tagenda kuwa makulu tajja kulabawo waliyo atamanyi kusoma oyo bwanaaba alina bwemutawanya nga alina obugi omuyikidde agenda kuyuzamu mangu akole ki ayuza anti kitabo kirawo kibikkule sibe kiri waliyo n'omulala nga ne bwakusoma takutegeera nasoma naye gatakola ki ekivaamu ngaakikola ki akirekaawo twali tutegeeza ki kubanga ntemetemenye ekigambo kino bw'osalangawo okubeera ng'ekitabo ekibikkule mu banno oli bwakuyuzanga tokolanga ki tonyiiga twagamba mu ekyo ekyali munda waakyo lwananga nnyo okukuuma ensaazo mu maaso g'abanno bwewangaaliramu tobikkulanga bizibu na mbeera zo mbaki tebajja kukutegeera ate abamu bajja kuvuma abamu bajja kukola ki nga buli otuuse oyogera embeera gyokola ki weebikkula beera ng'ekitabo ekibikke omuntu amala kibikkula okutegeera ebikikola ki gwe osanga kino nkibisse osoma ebikirimu ate bwe kibeera kibikkule yegwe atambula ng'ogenda obulya banne ebizibu byokola ki weebala okwefuula ng'ekitabo ekibikkule nga yasanze akola ki olina bagenda okubuulira ebizibu bakusekererewaawo mu kaashi ng'okyaliwo ate ojja kunyiiga olwakuyuzizza so kiri abantu bogenzeemu babeera nga bantu bagagga tonyumya bya bwavu sirika kubanga bo bwavu twabukola ki kati gwe weebikkula mu bantu ki abagagga atonyumya obuki abantu b'olimu balamu batambula bulungi endwadde badde ekuluma giveeko togyogerako tebagimanyi
webikke tewekola ki tewebikula kati ngenda kujja kukisembayo ekiyinza okuba nti otekeddwa okumanya embeera nzo n'ozibikka mu kyonna kyokola ki kyoli tewebikula mba ki kiriza muntu akunoonya bunoonya kutegeera kyokola ki naye tewekola ki ekitabo kyonna ekibikula sanze yakola ki naye mu baana bakisoma mulimu abayuza obuyuza mulimu ogenda okugamba ebizibu byo nga takutegeera agambe simutegedde abadde awo ngaalogojjana naye simutegedde bulungi musente zaabula oba gundi akola atya bwekiwulira owulira oti nti obadde omugamba ebizibu naga nti obadde ologojjana obyogedde takoze ki takutegedde owokubiri ogenda gamba ebizibu agaye nti gwakulira ludda wa ebyo bikyali mu nsi olwakuvumi akuyuzizza kasita webikula buli muntu akuyuza nga bwokola ki tusaba Allah tuwe ensa ya rabbi beera n'ensamba ki mu bizibu byo challenges zokola ki zolimu embeera zolimu hatta n'okubeera kuwogera bana ki bana ensa njagala mbabuulire ekituufu ate nga ge mazima Allah tusaasire bw'obanga ogenda kuwogera nga ebigambo byogenda okwogera si bya kitegeevu toyogerera nga mbategeevu nga somanya nti byogenda okwogera si bya ki si bya kitegeevu kale tugambe nti byogenda okwogera si bya baasoma toyogerera nga mbakola ki mbasoma and the opposite it is true bajja kuvuma bajja kujiriga tebajja kutegeera kubanga byoyogedde gwe byadde oyogera muli bigambo si bya kitegeevu ate bolimba ki bategeevu owoli olimba bantu balwadde ng'ate oli mukunyumya bantu balamu ate onyumya ki kiringa okunyumya obulamu mu ddwaliro ennaku zino obulamu bwa mulembe nnyo mpulira ng'omulwadde ali ku kitanda wali akola kyawo manya embeera zo wekontulinge muki mu mbeera zo oba kwogera oba ku nneeyisa zo beera ng'ekitabo ekiki ekibikke tewebikula muki mu bantu ebyaviirako abamu tulina ebyafaayo byetusoma naye nga tutubegera bulungi nnyo manyi abasajja abava mu mbaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti majnun wasdujir muki nguwa ddalu yavaako kituufu ddala yavaako nabbi waffe Muhammad obuzibu mwali luddawa wangi yalina ebigambo ebituufu obubaka bwa Allah obutuufu naye nga bayogeramu tebategeera era bamuyita muki bamuyita mulalu naye nga byalina biki byali byabategeevu beyabigamba mukaseera ako tebakola ki ne bajjawo ansa nti omuguwa ki muguwa ddalu kiza okugwako naawe era osobola okujja bulungi nnyo noyogera ebigambo byo nga si byabaasoma nobyogerera mu baasoma ne bagamba batya oyo muki osobola okujja nga oli mulwadde kituufu ddala oli mulwadde noyogera ku muntu atalola nkokumala emyaka 5 nonyumya endwadde zo naga nti alaka alina kimukola ki alina kimutawaanya empewo ze wabe zimutawaanya abeera alogojja nawe kaki azita nampewo nga musamize azita ki mpewo naye ng'obuzibu gwe weekoze eki webikudde nizo kitabu kino mukiraba kyedda mu maaso bwe nkireka wano nga kibikkule mwenna abali awuli ava yagenda kujja asome sio kiri ate bwendeka nkibisse okoma kuki saba Allah sasi ya Rabb mugenda kubeera nga ki wangi kitabu ekibikke kuba omanyi ebikola ki ebiri muki tewalidde kyaggulo omwana otanaba kudda kuki ku ssomero endwadde badde kutta ekiro obadde ofa sibe kiri kitabo ki naye kasita obikkula okimanyi nti ndi wano mu ddaasa naye omwana namulese wakati anadda ku ssomero owedde okoze ki owedde bagenda kuvuma bagenda kujiriga bagenda kutyoboola naye agwe weekoze ki webikkudde nze abantu bangi bennengedde nga bayuza amawulire bangi nagasibamu n'amandaazi naye nga wenyini wasibye waliwo pointi wasibye erindaazi nga waliwo pointi emukwatako lwaki bagayuza kubanga buli wamu gakola ki wegali n'ebigaliko takubize ki kyava kikwata nakitwalako nemmanju naye nga wenyini waliwo ne vaasi olwokuba tategedde kisoma kikiriwaawo n'akyuza n'asimula obuugi kuba nti buli wamu gakola ki
naawe banja bagenda okukujerega, bagenda okutyoboola, bagenda okuva, bagenda okwewoonya olw'okuba embeera zo ogenda ozikola ki? Kale twebikke, saba Allah tuokwebika ya Rabbu. Linda omuntu akunonye ki? Olumu bajja kumaliza bagamba ti omusajja oyo simutegeera, omukazi oyo simukola ki? Simutegeera. Olwo ng'omanya nti akusomye n'akusoma agenze ku level egamba nti simukola ki? Ayagala kubikola naye okoze ki? Weebisse abo gye bali n'omugajja nkuwa ekyemisana agamba ndi bulungi naye ng'akulimba enjala emutta agaya busubi n'agamba ndi ki? Teyekuluntaza. Waliyo omuntu akuyita okukuwa nga ayagala kubikula. Bw'obanga omumanyi bakuyita nga tokolanga ki? Togendanga. Naga nti bulijjo yeepanka naye nze namuwadde ekyemisana yabadde afa. Oyo ngendayo gy'ali? Yazze nga naye nakoze ki? Oyo sigenda gyakola ki? Gyali nsigaze ki? Ensa zange sigaze embeera zo Allah we azikole ki? Azimanyire kwebikulamba ki? Mbantu bajja kuyuzaayuza, bajja kukasuka, bajja kusibamu amandaazi. Anti weebikudde bajja kuzingamu amaki? Ate abala bakutwaleko n'emmanju, saba Allah saasira ya Rabbu. Amakulu agenda akugereko gy'otali nakugerwako akututte emmanju olwo olw'okwekola ki? Weebikudde. Tumusaba Allah saasira ya Rabbu atuwa obulungi buli mu kaseera kano. Allah tasubya obukalimu. Rabbana, ay Allah omulezi waffe, innana mazima ddala ffe dhalamna anfusana, twelyazamanyiza ne tulyazamanya emyoyo gyaffe, faghfir lana, nitusaba Allah obeere ng'otusonyiwa ya Rabbu. Tukusaba Allah obeere ng'otumalira mu bwetaavu bwonna bwonna. Abalwadde muffe Allah obeere ng'obasuusa. Abalamu Allah bawe obulamu obulungi bulimu kusinza n'okutegeera. Tukusaba Allah otaasuba obwavu n'obukafiiri, innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi. Allah tukusaba otuwe enfe ennungi, otwongere okumanya era n'okutegeera ku ddiini yaffe. Allah tukusaba otwale ng'otusiimye, obanga twazze nga tukusobezaako Allah, tukusabire ng'otusonyiwa amazambi ge tukoze, ma qaddamna ge twakulembeza, wama akharna oba ge tusembezaayo, ma asrarna ge tukoze mu kyama, wama a'lanna oba ge tukoze mu lwatu. Allah beera ng'otusonyiwa, yeggwe musaasizi era omusonyi ow'ekisa ekingi. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abebitiibwa mwenna abatulaba bannayuganda, Soraya Islam Media ekomyewo nga bulijjo buli mwaka Mega Darus. Ojjukire ine enteekateeka za dalasa ez'enjawulo, naye eno Mega Darus ereeta abantu abanvu n'abampi, abatono n'abanene okuva mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda yonna, to the extent n'abamu basobola okulinnya okuva gye bava ne bajja babeera mu dalasa eyo. 25, 26, 27, 28. Ennaku ezo muzimanyi si nnaku nnyangu. Allah bw'aba azoogerako mu Qur'ani awo obusungu bubeera buyitirivu nnyo, kubaamu okuzaaza Allah n'ebirala. Ate nga ye kennyini agambye lam yalid walam yulad, sizaala saazaalibwa. Lam yalid tazaala, walam yulad teyazaalibwa. Nabweso baganda bange ab'ebitiibwa abatulaba, tubakubiriza ennaku z'omwezi nga 25, 26, 27, 28 mujje tubeere nga tusoma eddiini ya Allah. Era wenkungira abantu baffe nga bulijjo abatera okutambula naffe mu mbeera z'okuyambako, mu mbeera z'okuliisa. Lumbadamusi gy'oli, ente yaffe ogijjukira ya luli, abasiraamu gye baalya, ddamu era ogiwe Thuraiya bagirye. Bulwadda gy'oli sajja wange Haji Karimu Wandera, Florida, South Africa. Oli bulungi bana be South Africa eyo. Mungu ayongere obatukuumira n'obanywereza. Mwagala nnyo okukola emirimu gya Allah. Mujje tukole emirimu gino, Allah atuweemu obulungi. Al-Bayan lulimu ateekamu amaanyi mangi. Allah abasiime. Al-Ihsan, ihsan, mwebale nnyo, mwebalire ddala n'abalala. Amasomero mujje, bitongole mujje, muyambeko ku ddalasa eno. Wano oba oteeka ssente woolaba, oba oteeka ssente woolaba, Allah wagenda okusasulira. Abaye muweeyo. Wa in tatawallaw, Allah ge baba naagaana, yastabdil qauman ghayrakum, ng'andeeta abatali mmwe, thumma la yakunu amthalakum, ate bo tebajja kubeeranga balala. Mujje tusome eddiini ya Allah, mujje twejjukanye. Allah ajja kubeeranga atusiima, ajja kubeeranga atuwaamu obulungi. Bano abantu mwenna abaagala obusiraamu okutambula, abaagala eddiini ya Allah okutambula, mujje. Enamba muziraba, namba muziraba wansi awo. Baana be South Africa mwemuwaayo, temwagala kumanya bya bwavu. Abantu ba America, abantu be Canada, abantu be Germany, abaana baffe ab'e Dubai, baana b'e Qatar, baana b'e Jordan, Saudi Arabia, bana Uganda mwenna njagala bakubiriza
mujje tubeerenga tusoma eddiini ya Allah. Ate n'abalala ne bwoba tolina jangu osome eddiini insha Allahu taala. Tujja kusanyuka nnyo nga mwenna muzze okubeera nga tujjukanya eddiini ya Allah. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Omuntu amanye eddiini ya Allah n'atamanyi benkanankana bw'obateeka ku minzaani tekisoboka. So mujje tusome eddiini ya Allah insha Allah. Nange mukimanya wenva okugenda e Makka oluta omuzindaalo Makka insha Allahu taala. Era nange no video ngikoledde wano ku airport nga ate tufulumamu insha Allah tukomewo tuteeketeeke eddalasa eyo tugibeeremu. Bwalimu bamwe bajja kubaayo ab'enjawulo mujje tubeerenga tusoma. Saba Allah subhanahu wa ta'ala awonye omwalimu waffe Sheikh Umar Siddiq Ndawula mwaka oguwedde yali omu ku baatugasa mukadde waffe. Saba Allah abeerenga akutuwonyeza Sheikh waffe Allah w'amaanyi. Bwalimu mujje mubajjeko irimu nga bukyali dalasa nga 2 emabega 3 sekankata yagirimu wallahi eno tagenda kugibaamu newedde teyagirimu. Bwalimu bamwe bonna bajja kubaawo, Mamu Kyewuna ajja kubaawo, Sheikh Mugendera ajja kubaawo, tonzi waffe yasalawo. So mujje tubeerewo insha Allah subhanahu wa ta'ala twejjukanye ku ddiini ya Allah. Allah waali tubeerenga twejjukanya ku ddiini ye. Saba Allah buli agenda okuteekamu essente nawe Allah akkolera ebibyo nga bw'oteeka mu ddiini ye naawe ateeke mu bibyo by'okwasaako engalo. Wa ala hadha barakallahu fikum. Ngeri gye nkoledde vidiyo eno nga ngenda Makka. Saba Allah mwenna abantwaleko mu kibuga Makka bukere ku makya nga goli wano ku airport bw'ogenda ku nnyumba ya Allah kubeera ng'otendereza ku Allah ow'ekitiibwa. Abayi mwe bali kuteekamu kasente nsaba ennamba ze twatukozesa insha Allahu taala mukubeera nga tuliisa abantu. Bwe bwoba tulese ssente nka n'ogamba mukyere gugulu basiraamu bagulye. Wallahi olaba oti abaana abasoma eddiini, abantu abasoma eddiini ng'emmere gye balya gw'ogiguze, bantu ne banywa amazzi nga gwo gaguze, bantu ne balya kanyama nga gwo kaguze, bantu ne balya ente nga gw'ogiguze. Luli yali ente emu leero zibeere nnyingi. Abantu nga bateeke ssente mu bintu ebitagenda bagasa. Wallahi bino bya bwerere tebiriiko mbu okuyingira kusasuza bwerere bwerere. Kijja kuba kikwasa ennaku muganda waffe atulaba ng'ogula emmeeza ez'enjawulo mu birala naye ebya Allah tukuyita tusooka na kusudiya waliyo emmere n'ebirala naye n'otajja. Allah atukume, Allah atumalire. Tubaagala nnyo. Sola Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.